Biba kuba serious. Nga biri serious. Omuntu gwe yali kirekedde omumanyi. Mwanga Kivumbi ali mu komera. Nanti kati ali mu komera. Anti ali mu komera yennyini ng'okirekera. Ali mu komera. Ng'otiika obuvunanyizibwa. Osigazeewo contradiction ne controversy. Mu public. Debate etambule n'ebirala. Bano bolekedde ekitebe obagambe n'obagamba temwina kye mukola nga temwebuuziza ku musibe babenga bagivuga ogenda okulaba muki omusibe okuseekinga opinion ne signature gye baagala yayina ogibawa webale nnyo okuseekinga opinion kiki kyoyagala pressure kugyongera ku komera okiwulidde kwa omukulembeze ali muki mu komera ekyokubiri okwongezayo debate nti gwenga principle number 1 oli mu diaspora oli mu exile ne guwalekera ali mu komera debate yesigalawo nebyo obufuzi ate ngo bitegeera yangali sisibadde sinamufuna leka nawe analysis mbadde sinamufuna andi kyembadde nkugamba nti Kyagulanyi oli owababigirwa wanjawulo ebyo nga izo bikola ebyo twamulazedde ekyokukola nti wano wetufuniramu ensonga lwaki ekintu akirekera Linah Zedriga because bamaze okuba buli politician ali mwensa ali wansi buli musambi ali mwensa ali waki ali wansi kati tebayinza kukiwa mu musambi mulala asobola kisitula balina kuwooyera agenda okivumbeeza kibeeraawo nga tekirina makulu tekitegeerekeka wonna osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwe olwaziza n'okusoomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Jeno Bijirwa Moses Ssaabawandiisi wa Common Man's Party tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuze tutandike programu Jeno Bijirwa tukwaniriza tubuuze ku bantu abalabi baffe abalungi aba MS ndi musanyufu okuddamu okubalabako n'okulabikirako wano tubadde tubulanganyemu ewiikisi 2 ku 3 n'emirimu gya njawulo mbeebaza okugoberera omukutu ku programu zonna eziba zigenzeeko era mweyongere okutwongera amaanyi abasiraamu mwenna mwebala okumalako ekisiibo era kambalamuseeko mu kiramuso ekirungi nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu idi mubaraka mwebale nnyo mwebale ddala mbaagaliza programu ennungi ogikwona gikwata wayidi leero oluva wano olw'omuyidi tugitandiseeko olufu tuba tugirimu olwetambula ate manyi ogenda ku kijjulo sinafuna invitation naye lwemaliza wano nja checkinga ku simu yange ndaba essimu eziriko missed calls awo nayanguwa wenja okukyama kale tweyanza nnyo tweyanzige tugenda tambula wetyo ne Jeno Bijirwa era tutandikire ku nsonga ya president wa NUP okufuluma tetujoogerangako nga tuli naawe bangi badde bagamba nti yafuluma naye teyakuba polisi kyemmoni nti katugambe bannabyakwerinda bakitegerako ng'afuluma ekya president wa NUP okufuluma eggwanga struggle n'agirekera ekigambo gumite musigale nga muli gumite kiwa buvumu ki bafutu soja abali mu komera abali wabweru abayayanira enkyukakyuka ng'omukulu akulembera olutabaalo yabagambe kangende njiyize eno namwe mugira muyiyizaawo tusobole okutegula omusajja anyway story ye ekyatambula naye egenda ekaddiwa otuze tujoogerako abantu bangi bajoogeddeko olwokuba tetujoogerangako wano kambeeko akagambo k'ensuulayo ekisooka ndi munakuwavu nnyo era abantu nzize mbagamba nti ndina obusungu bwange ng'omuntu ng'alwaniridde enkyukakyuka wano obusungu buva ku ki tiwekitiibwa Kyagulanyi oyo gwe mulaba podakiti yaffe ddala olwa podakiti yaffe Jeno Yoweri Kaguta Museveni yajja n'amutubbako mwabakiruddemu ekintu n'amutwala n'amutujjako n'amutugobako kale mwabatandika naye n'amutwala kubanga yali yeekengedde nti yandivaako ebya serious
Yali yekengedde Kyagulanyi nti asoomujjako. Asobola omujjako. Najja n'amutubbako n'amutwala. Kyannaku nnyo era ekintu ekyo kinnuma emisana n'ekiro. Ne kaakati kikyakuluma? Kikyannuma olw'ensonga nti twakuba Dr. Besigye nga twagala tuleete owaffe. Nga Dr. Besigye temumutegeera oba nga aluddewo nnyo ekiganye? Aluddewo ate munansiko nga twagala okwanlockinga that munansiko syndrome. Tujingizemu civilian authority. Twekolere ku nsonga zaffe nga teziri mu kutwalwana. Ne tunyigiriza Dr. Besigye n'ava mu space. Era bw'otunuulira ebyobufuzi bye twazannyanga nga owekiba Kyagulanyi tukyali naye byanjawulo ku byazannya bukyanga jjajja amutwala. So jjajja yabalabuukirira mangu? Yatulabuukirira n'atukuba omu ku omu n'atugobayo eyo. N'asigaza Kyagulanyi ng'ali vulnerable talina kyasobola kukola. Kati ate naffe nga buli omu amukubye agenze bibye. Kumwe abatandika naye? Buli omu amukubye sigamba nti tugenze mu ttiimu emu tuli groupinze waapi. Buli omu agenze ensi nawe omutadde. Ensi emukasuse bwetyo. Kakati Kyagulanyi yasigala ali vulnerable. Jjajja we yali amwagala wennyini we yakola ki? Yamuteeka kubanga gwe kubamu etooki emabega. Omuntu ayinza okulowooza bigero ebyoyogera obijjawa. Ffe twali tugenda kukozesa Kyagulanyi oyo gavumenti yeggwe. Era twakigezaako emirundi ebiri neeyuguuma. Arua wamulaba we yali atambula. So bano abalina Kyagulanyi kati si be baali mu komandi ya Arua. Mwagirimu? Ffe twagirimu. Si be baali mu komandi. Arua ye yayuguuma. Yayuguuma. General Museveni tafunangako fireeti eyo. Natukanoga nti emotoka yange bagikubye amayinja. Neyiika endabirwamu. Neyiika endabirwamu. Bweti puruufu. Okiwulidde. Ebyaliyo byali bingi. Arua. Byali bingi. Akalulu ne tukawangula nga ne candidate ali mu kkomera. Ne first lay ekuuma akalulu ng'eri mu kkomera. Second lay yakakola ki? Ye yakawangula. Yakawangula. Mwali strategic nnyo. Namutekawo ne lay ezenjawulo singa bakwatira. Bano bajja kujja bakole baka. Obwongo bwali bungi. Activity ne tugitambulirako emyaka egi. Emyaka ebiri. Eya Arua. Okiwulidde? Ng'ate nga tugikubisa international level. Omukulu yagira bwati ne mutwala mu America. Awo naona activity. Kusika muguwa, kulega gavumenti. Jjajja utana bakuteka mu babe. Kukoya activity yamuzuukusa. N'abaleeta. N'abanyigawo. N'abaleeta. Kweyo yennyini. Era tugenda ogimaliriza okuva mu kooti y'eggulu. Bave military court martial ayingire civil court nga webali nnyo. Batandise taking a command. Kati bagoba mu mmwe abakibaddemu. Kuba jjajja yakimanya nti bw'aleka ono omuyaayi neyongeyo ne bano abayaayi ekintu takisigaza agenda kufuna obuzibu n'atubbako omusajja. Olutalo olwo lwatuluma nnyo. Tunulira olutalo lwa 2020 18th November 19. Olwo nalwo lulimu wakati kwa lutandikira Luuka. Lutandikira Luuka. Olwo nalwo lwali lusudde gavumenti. Yali ewedde. Kubanga nze naduumira. Nze yasembayo okuva ku ssimu. Naduumira ne gwaka. Gwayaka okuva Luuka mpaka Kampala. Ate Luuka gamba boda Busia. Ne Busia gwayaka? Gwayaka. Anti twali tukozemu enteekateeka. Twali tulinamu kaleeya ke twazimba. Akabuuka abasajja bajjajja baali tebamanyi. Kati ke kateekawo ka consistency ako kipira nga tekizikira. Era baani abaaguzikiza era bano abajjajja abajjajja bajjanga ku kuki
enalufenye basibidde omukulu bateekawo embeera strategy nezikyuka okakana guzikidde naye nga gavumenti yali egenze oko kwekalakasa kwali national wide buli wamu yali egenze naye nga tekyekola kyokka kyaliko emitwe egikola ki waliko bakomanda egipulaninga okiwulire era nzibu nali wali enalufenya nga nze ndi mukudumira Eastern eremezikiza ngenda okulaba bakomanda bange bomu Central ate bajja kwekubya bifaananyi nalufenya abalisigaddeyo nga baduumira n'ogamba nti omulimu naye mbagamba mukimye ekiwano wano waliwo business mukole ki mugende muduumire bazaake bavudde Emityana bano baani Nabira bavudde Kampala Latifu baani embaga mubadde kimu bamuwanga Kivumbi bavudde Butambala n'ab'e Masaka bwe batyo musigale ng'omuliro gukola ki gwaka ewamu ani akomandinga fono guganya okuzikira jukire Busoga tulina barracks tulina Makenke tulina Magamaga okiwulidde eyo senior staff college ekimaka awo unaona abasikale babajjayo ne bayingira ekkubo ekintu kitabuse kusaganda okusaaga gwe kipira kyanyooka country wide kakati jajja n'akola konklusi omuntu yagoberamu mulimu abasirikale abaafa mulimu abaaluzinga emirimu ojjukira Sabiti yali ani Sabiti Muze yali deputy IGP deputy IGP yali sawa security yali deputy IGP minister security yali heri Tumukunde onagamba police has the right to shoot yes kakati mweye embeera njala okutegeeza twali tumututte kiki ekyalemesa basajja baffe bennyini bakola enkwe kulasiti awo ne banoona ekintu nekisirika kati okuva ku olwo ekintu ekikyalina olwo amaanyi agongera okutugoba mu kintu kyaffe ne geeyongera ani abagoba jajja naye nga abagobesamu abantu atugobesamu bantu be anti jajja agaziyo omukono ne guwanvuwa kati naddira abantu be ne batugoba mu kintu kyaffe ne bakinyweza era bakirina bakikontrolinga kati nga nkuleeta mu current affairs ekibuuzo ky'obuuziza kiwanvu kyenkyaliko sima empwanyi bulungi nnyo kakati mu current affairs wano we tuli gwe njagala osooka ofumintirizeemu Kyagulanyi wababigirwa ne Kyagulanyi ono ani omubanda omutuufu oli yali mutuufu baaba yali mutuufu wa Arua ow'Ebugiri noza waliyo by election ndala twakubawo nga 5 by election ezo zaali z'amaanyi twakubawo ng'ezo nga 5 Jinja Bugiri wa Arua wa Rukunjiri ne Rukunjiri waliyo Beti Muzanira twagerayo ne tufuukuuzaayo eyo yonna twali tumutwala bubi nnyo okiwulidde osobola okulabawo enjawulo tosobola kulabawo waliwo enjawulo nti seriousness kubali teyenkanankana neeno nempulaninga ate nga bino byakigagga biri byali byakyavuyavu nga sente tewali bulungi naye bano sente bazirina nempulaninga tetegeerekeka okiwulidde kati abantu balina okutegeera kye mbagamba nti byenjogerako mbitegeera era wabirimu sogeza bino ate bigirwa alina ennugu yavaayo tayagala Kyagulanyi nze Kyagulanyi mwagala kubanga muganda wange asingako emyaka mitono nnyo okitegedde naye Museveni ekyamazima kiri nti niwe namwagala nti Museveni yamutwala kati Museveni yamukontrolinga yamunyigisa amapeesa kakati mbwaliwe yamuleeta state yamukola yali alaali kyekyamazima kubanga yali totally ignorant about politics era yagamba nga sakala byabufu era ye ekintu kyali alina kimu nti appearance ye eattractinga abantu full stop ebigambo ebyokwogera nga tubiyiiya
bomba mwinako mumulaga era waliwo twali ekasubi awo tyagasi n'ayaka bubi nnyo mujjukira 2017 ekasubi waliwo awo ku masiro ku masiro naliwo masasi gavuga nenzikirira emmanga Winnie yali akyali leader of opposition namugamba waliwo tugenda nti abavuuka bangi yambala tuwa yambala desert storm yegenda okukola n'okufungiza kola ki fungiza yagenda okuvayo nga komanda awedde emirimu abamuteekateeka mwalinga bayitirivu nga tetuli bangi nnyo naye nga tumanyi ekyokukola olunaku terwabimbaawo ugambe lwali luzibu nnyo naliwo emisinde gyali awo naliwo lwali luzibu nnyo ate singa byenjogera obadde tobijjukira waligayo omusajja alimba nakiwulidde ne tulya kavaawo ne tumukiriza wansi eyo kubanga ebyokwatibwa tetwagala akole ki akwatibwe tugamba sebo olunaku lwali lwa tabbu nnyo waafa kati gavumenti bwe batya baginyenyanyenya paka lwogikola ki wogisuula lwogitegula naye kakati abasajja bamusigaza bakoze eki bo baagala kujjako jjajja nga bayita mu mateeka ffe tetuli bamenyi b'amateeka kyekigambo kyabwe kisinga nze njagala bano ba musisi bendaba bano bajooje joji musisi abo bonna abo njagala bambuulire kye bakoze okujjako omufunirako ebifo tebayina balina kye bakoze okumwongerako bamufuniddeko obufunizi bifo omusajja waffe bamwonoona so mwebye mu byali serious nga mwagala kutegula jjajja nkugambye twali tufunye omusambi agenda otegula jjajja kirizo bagaana yeso kaki mwatekamu amaanyi mangi okuba tutabesije mu mujje mu kintu aberenga tali alternative anti dokita abakusigala mu namba 2 abeera obusitako kituufu tolina bwokuba namba emu nga 2 akuli mu maaso so mwalina okusooka ne mumugirawo ddala namba 2 nabeera nga yekyagula era nekituukirira jjajja yali tajja kuwona amazima gennyini singa mwatambula nga mutambula nkugambye yali tayinza kuwona naye jjajja yazanya politics ow'ekiyeekera najja n'atuwamba n'alutwalako omusajja mugona abafulumya mpola n'alutwalako omusajja kakati we lutuukidde wano tetuyinza kugenda mu kalulu ne tukavaamu bwe tumala okavaamu gwe n'ogamba nti weekwese ku gavumenti okumala ennaku 56 kumpi myezi 2 kono jjajja nga bwakola ekisoboka kubanga jjajja ali serious ku nsonga ezikwata ku bwa president ali very serious entebe ye tagizanyirako va ku ntebe yokka ekigambo president akiwa ekitiibwa ensonga ki ne Besigye asoma kime Kenya butereevu ate gwe n'ogamba nti akubuze kati toyinza kuŋŋamba nti operating rano for 56 days nti takulaba jjajja kitegeeza obeera naye aba yakutwala naawe era nze mba nnyuka bunyusi naye nga ate wali mulimu sotoda mu zino discussion akyabuze tekisoboka ez'abalutamaguzi kati kangubuulire omukulu Jamiru mukulu okimanyi nti ali Luzira bamusika Tanzania yalina mu supermarket nga yeyambalidde nga gwe kisaazi ne bamunywa Tanzania Dar es Salaam ne bamunywa ali wali maximum prison Luzira tamanyi wana kati oyinza kuŋŋamba nti ogwo omusajja olina capacity to mobilize nti somubula ennaku 56 tekisoboka bw'okwata obutambi ng'oli ku roundabout y'ekibuye bw'oddako ku yeebwayise bw'okwata obutambi nga bw'olya ffene gavumenti y'ejjajja tebagiddukako casual bw'etyo kiba kibulamu kitegeeza nawe ogamba nti teyeekwekangako gavumenti ya jjajja nkugambye bo just baabalabo bazina agamba nti ekigambo kiwayogedde nti ojja kubanja akalulu kinenemu ntiye naye okimala otya tuzina okukweka bwe nsigala nga wendi awo nga tewaliwo mbeera abantu bagenda kuzigyamu obwesige bambuuze oliawo lwaki tetubanja kalulu nosigala noteekawo embeera y'emisinde mpulira mbu sente zayisiŋŋanyiza emikono naye siina bwino nabiwuliddeko sikakasa nze njala nnyo okwogera ku kyenkoze kyenkakasa so mweyo embeera ekibanga kitegeeza ki nti alina okuteekawo embeera
emuteeka mu kaseera nga tojja mubanja komandi. Gwe futu soja. Gwe futu soja oyagala bakugambe nti kyekiseera. Nga concentration eyo naawe omulaba omusajja tagirina. Ali mu dduka ataasabulamu. Naye nga wa. Nga si kituufu. If government yali etunoonyezaako. Manyi kyekitegeeza gavumenti okunoonya. Gavumenti yali ekunoonyeza. Bulungi nnyo. Omanyi kyekitegeeza abasajja nga bakunoonya. Naye waga nti gavumenti ekunoonya. Sebo biveeko ebyo. Nti gavumenti ekunoonya. Kati gwe kigerezeeko ku individual level, ku level yo, ng'omwana w'essomero olubuto. Senior 3. Odduke. Ogumaze embiro ojja kutegeera nti gavumenti eraba. Si reason. Just ekyo kyokka. Gwe muwa olubuto. Odduke. Nkugambye. Gwe muwa olubuto. Anti ogambe olinamu obusente, olina mikwano gyo bangi. Bajja kukweka. Tujja kulabira kugannaakanye. Essimu eno newoojejjako. Oli omusajja wa poliisi oli ayogerera poliisi Lusoke. Yajja okutulaga. Omumpembe tumukutte abadde agezaako okutetenkanya adde asala booda netumunywa. So ku political level, ku level yawe ekitiibwa Kyagulanyi tosobolaga nti yeekwese wali ekisoboka. Olaba nze sikyasobola kwekweka. Nze sina koona mu Uganda lyentuukamu ng'abantu tebammanyi. Tekisoboka. Kebe Karamoja bakutegeera nti ojeno bigirwa. Era nze zimu ku nsonga wa kitiibwa Kyagulanyi neewunyangako nga twakakwatagana. Tulaba nti nga ye serebu naye gye twagendanga eyo yonna nga nange alaba abantu bammanyi. Ne kasajja gw'okikola ota. Akanaga gw'osajja watuuka ddi eno. Ne mugande ssebo kisayinaffe tukibaddemu. Gubadde mu muziki. Fenga tuli mu byabufuzi. Yes, amaloboozi go gadde gatambula nnyo naye ffe tubadde mu byabufuzi wano. Now network. Bwe gye twatukanga yonna. Ng'olina abakumanyi. Nga nina abammanyi. Okiwulidde. Kakati mu kuddamu ekibuuzo kyo kya nnaku nnyo omusajja waffe baamuwamba ne bamutwala kati azannya ebintu ebitazannyika. Kwekweka. Azannya ebintu ebitazannyika. Ekyo kyo tekiriiyo. Ekyokubiri biba kubanga biri serious. Kyagulanyi adde apulaninga ebintu eby'amaanyi. Naye tetumulaba adduse. Bano abantu wammanga baali badde Mabuusu, Lubongoya, David Lewis, singa ali ku kitebe ky'amagye, Katana Benjamin, Nyanzi Fred Sentamu, Senyonyi. Singa bonna basibe kati. Vande ku by'obusibe ku kitebe ky'amagye. Embuya. Kubabuuza kajojejijwa ebibuuzo. Ku kitebe ky'amagye. Nokubasikamu enjala nga kuli. Nga biri serious. Nubian Lee. At least eyoleye esooka yali badde wali ku kitebe ky'amagye. Mukuje mwongeye. Ntubulira ali luddawo. Nti tetumanyi olwala nga basooka balujjamu. Ojja kwogera kubanga ebyo byakujjako gavumenti. Tewali apulaninga kujjako gavumenti. N'apulaninga yekka. Kituufu. Aba n'abalala. Wabaawo ttiimu gyakola ki? Gyakola nayo nereeta ttiimu endala. Kakati sinabayo arrest yonna. Nange ndi mu kwebuuza sekutale jjengo girwa kitibamu. Omwogezi w'ekibiina. Tewaliwo arrest yonna yakoleddwa to that effect. Mu bufunze Kyagulanyi ndiba emizannyo gyonna alina ejjajja. Ati nze nkugambye jjajja yantwalako Kyagulanyi. Jjajja yamutwala. Pointi yange gitegeere. Yamuntwalako bwe bulumi bwe ndimu. Kati kuzimba balwanyi balala, kuzimba komanda mupya. Oli yamutwala. Jjajja nga musambi wa bulabe nnyo. Watabu. Era ebitabo byafaayo bigenda muwandiikako. Naye gwe ekintu kye njogedde okitegedde. Bali singa bali ku kitebe ky'amagye. Mu bintu ebiri serious. Nga byakujjako Museveni. So mu bitali serious buli omu ali wuwe.
kakati administratively bakola mirimo gyabwe kati ate ng'ogamba oli ali ku misinde ye bwagamba toyiza mutemuyinza kubanga muli kaweevu wano ng'ate mukama wammwe ali ku misinde tekisoboka mu byobufuzi kabe kampani ng'eno tekisoboka mu byobufuzi my friend tekisobokera ku level y'okujjako omukulembeze okuntiko General Museveni bwe yali wano mu G8 n'akwata ebigere n'ayingira n'alumba Kabamba abaali bamwekuusaako bonna abatagenda kwolwo Kabamba basooka kusala boda bonna bamwinako akakwate nti basooka kusala boda kuba yali mubiri siriya yayatula nagamba za Makanda ngasimbye wano omusajja anoonye kitegeeza gavumenti y'oboda yatandika okunoonya abakolagana naye bonna era abatagumaza mbisinde obulago babujjako abatagumaza misinde kakati oyinza okubinkubiramu ebyo nti omusajja yadduse kakati to make matters worse oba oyagala okumanya kyenjogera nti kituufu tunuulira gwe yalekedde obuyinza Lina Zedriga era bwe tategeerera ku Lina Zedriga oliba tolitegeera musajja gwe oba mukyala gwe ojja kuba weetaaga tuleete omusekuzo tukonkone bukonkonye omutwe otegeere wotategeerera kwekizampa eyo ensonga lwaki ekintu akirekera Lina Zedriga because bamaze okuba buli politician ali mwensa ali wansi buli musambi ali mwensa ali waki ali wansi kati tebayinza kukiwa musambi mulala asobola kisitula balina kuwooya era agenda okivumbeeza kibeera awo nga tekirina makulu tekitegeerekeka ensonga lwaki bakutte Zedriga akole ki atwale ekintu naye Zedriga ne bamwe miliyoni 2 eza Uganda olwaleero n'omuganda njagala abantu 10 mu nnaku 3 zijja kwogera nabo tabayina kulevoye deputy president ate nkoze naye nakola naye mu DP nenkola naye mu People Power ne mu NUP mumanyi twagezako okuzimba naye obukiiko structures za NUP ye muntu atuula mu nyumba ye n'akola executive mu nyumba ewaka adde ebipapula ebyedda n'abikola mu executive n'agamba yino this is the executive of Arua City gwakwasiza ekintu yakutte revolution kati yatambuza ekibiina ky'ebyobufuzi nkugambye yakutte revolution as if that is not enough ojjukira akatambike ng'alaajana ogende wa jeno nkajjukira oba tokajjukira nkajjukira bulungi omanyi kati njagala njogera ebintu nga naawe obimanyi nkajjukira ng'alaajana ye mulugunya ku Lubongoya webale nnyo n'agamba everywhere Lubongoya you can't even see the man Lubongoya me I want to go to meet Jeno even if he wants me to meet at his residence me I will go kati gwe bakwasiza ekintu kati ng'aduumira olutalo bukyogamba akatambi ako kakomaawo tekakomaawo okiwulidde nitebamususpendinga nako wadde nno okola ki kwegamba ebintu ebyo byanyiiza nnyo ebiseera ebinali nkyalina mu NUP ebintu ebyo byanyiiza nnyo inconsistencies module eyo tebalinawo ka action kebateekinga wadde nolaba effujjo lye baakola ku nze bali bamaze okwekengera okiwulidde kakati njala okutegeeza bw'otategerera ku example ya Lina Zedriga wari tolitegeera era nze mba nkutadde so bali basobola kikwasa basosoka ne bakuba bano bonna bibakuba serious nga biri serious omuntu gwe yali kirekedde omumanyi Mwanga Kivumbi ali mu kkomera anti ali mu kkomera yennyini ng'okirekera ali mu kkomera ng'otiika obuvunaanyizibwa osigazeewo contradiction ne controversy mu public debate etambule n'ebirala
bano bolekedde ekitebe obagambe n'obagamba temwina kye mukola nga temwebuuziza ku musibe babenga bagivuga ogenda okulaba omusibe okuseekinga opinion ne signature gye baagala yayino gibawa webale nnyo okuseekinga opinion kiki kyoyagala pressure kugyongera ku komera okiwulidde kwa omukulembeze ali mu komera ekyokubiri okwongezayo debate nti gwe nga principal number 1 oli mu diaspora oli mu exile ne guwalekera ali mu komera debate esigalawo nebyo obufuzi ate ngo bitegeera kana sisibadde sinamufuna leka nawe andi kyembadde nkugamba nti Kyagulanyi oli owabaabigirwa wanjawulo ebyo nga izo bikola ebyo tuba twamulaze dde ekyokukola nti wano wetufuniramu kola kino kyetugenda okukola oli ali mu kkomera yennyini gwolekera ekintu n'omuzitoya osobole n'omununula ebeerawo nebasobola okumuwa anti aba afuuse pulezidenti wa kibiina okiwulidde ne kakati yalekedde Lina Zedriga era omuntu atanaba kuva mu nuupu kino nakuka nkyogere sikyogerangako omuntu atanaba kuva mu nuupu bw'otagivaamu lwaleero wenkanankana ne sagadde oba banakitegeere oba tebakitegeere n'Abaganda be baalugera nti ensowera ensiru egenda naki egenda n'omulambo mu ntaana yes exactly tewaliwo nkyukakyuka wadde agaana okukibuukamu kati ekya nuupu bw'oba tonakitegeera kati kino nze njogera freestyle sina gwe nkolera nze mpa opinion bw'oba tonakukitegeera kati okibuukemu mangu ojja kwenkanankana n'ensowera egenda ne dead body Montana gye bujja mu maaso awo kubanga olabira ddala nga pulaani zonna si za kwongera kintu maanyi kintu kyaffe si za kwongerawo olutalo mu maaso kibeeraawo pulaani za kibeere constant nga bwe kiri kikonzibiraawo ensonga kiba kiwadde Lina kubanga talina tafaali lyakola ki kyokka Lina talina kantu konna kasobola kwongeramu tekisoboka Lina gwolaba waliwo yalajada ayagala motoka I am footing a whole vice president I bought public means going official duties Wongera namugawo tukoze lutya bagala okufunira akamuloka ka miliyoni 200 awo naye ng'agambye alinamu 5 mu kiseera ekyo zaali sente bamuwe 15 genda akeefunire tiyaleeta wadde bajaji sente yaziteekawo ate naye gwe bajiraba abasajja wadde bajaji teyaleeta wadde bajaji wadde omupiira gw'emmotoka nze no bangulira wiishi yego bagulira wiishi banyongerezaako naye bagigulira bonga bo nti binafusi mukono gumu ne basasula miliyoni 3.5 ne bagikuwa nakagula miliyoni 22 sente zava mu kibiina zali miliyoni 12 10 lyali lyange kakati olw'okwagala ekifaanyi ky'ekibiina kiveeyo n'ebisigadde byonna nakola ki mwakaleetawo ne bakakukwasa nenkaleeta abakulu ne bakayimirirako Kyagulanyi yali agenda na Bungereza ne tufuna ekifaananyi nga mpadde naye wali oyagala ekibiina nkugambye oba walabira ebintu nga bya serious nze anti twali kwalaali kubanga jjajja twali tumaze omupima nti tugenda mutwala weak point ye nga tugifunye weak point ye nga ya generation ngate mufunye omukulembeze wa generation yali tayinza tuwona weak point ye nga ya generation n'abalabuukirira n'atulabuukirira n'aleeta basiripa agent be ne batwebakamu kati werazi Kyagulanyi
alibuwe nalabye kubize ekifaananyi ku Capitol Hill ng'agamba tuli ndi mu nteekateeka era leero mbadde ne engagement bweziti discussion bweziti ng'akutte ne ka brief case. Nze kyembuuza nze ekyo sikiganye nze kyembuuza wuraizi yagambye yagenze mu America because that is not an activity. Abali mu America bakugamba tebanamulaba. Abali mu America tebanamulabako tebanamulaba kitegeeza kyatidde okulabika mu bantu kyekimutiisa anti wali abateeka mu ssente bangi oba yagenda sisinkana bali abamalayo baseneta kati ate baseneta bali mu ttalo lwa Iran timing mbi nayo kituufu bw'oyogera timing ebintu nabyo olina obibala interest za America ziri kati ku Iran ziri Iran tebalina budde buggu budde mu Africa batandike front empye e Kampala tebalina wano mu East Africa bali Congo gye bawulirizaako olw'ebye bajjayo bityawo soko tulageko bajjeno baffe bagenze wali naye ensonga enkulu Iran ye focus eriwo kati okiwulidde ali mu kupulaninga olutala lutambuza atya kati bataddeyo supplementary ya billioni 2 eza dola okusasaininga olutalo olwa Iran so gwe tebakufaako kati ate timing mfu Europe yonna eri ku lutalo lwa Iran era nalabye Trump ng'anyiigira nnyo NATO ne mubeera bwe mutyo olutalo Europe yonna eri mu kaseera kazibu omugagga alwana ate alwana bubi alwana bwaduula tukoze tutya tugende bwe tutyo NATO nze mbateeka mu ssente zisinga muganya okusitula ebyokulwanyisa byammwe mudde oba mulekeyo naffe katubalinde ate nga Trump mutuufu okitegedde kuba yayamba nnyo omugagga ye bw'ati tugamba Trump balinaye ajayo ekifaayi ky'omugagga atayagala kumanya yagamba ke yasitama oba oganye bw'omanyi kankole ebyange bizibu olwo binakutumba tojje wange okunkaabirira okitegedde ogamba kaseera kazibu nnyo so timing ye ey'okugenda ne bandibadde basobola okuyamba mbi balina ensonga enkulu buno obudde bwe tulimu tolina nsonga gy'ojja mu Uganda n'ogitwala mu bakyerupe nekola amakulu bali mu kubalansinga global politics waabwe global influence consequences eziva mu conflict gye balimu bali mu kupulaninga economy bagibalansinze batya olutalo nga weruli nga n'ebyenfuna bitambula tebakaaba nnyo kakati timing nayo nfu teriiwo nalabye Lubongo yange ayogera mu press conference ng'alinga atali briefed n'okugenda kw'omusajja president we nga ye secretary general bali bamunoonya yali badde yayita mu dda naye nebintu byogere kyamazima si bya secretary general kakodyo ali supposed kubeera ku kitebe ky'amagye nze nange bwe tanaba ku kitebe ali supposed kubeera ku kitebe ky'amagye awo naalitegedde nti abasajja badde banyiza amapeesa tuve mu byokusaaga abasajja badde bakoze eki banyiza amapeesa naye nga tewali kanyuka abawangula ndaba beteekateeka kulayira abantu baguza amasuuti nalayo Jamal Mukuve kasajja kange akebugiri kalimeka kekolera zihijja kawangula yawangula takwata ku milioni 5 ngalinga manje eri style ezo yawangula takwata ku milioni 5 ali Maka yebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyengera kyamutusizaako ekyobubaka bwa parliament bwa myaka egi myaka 5 so n'abafanagano oyo bangi bali mu kunoonya masuuti bali adda bulooni obw'emiliyoni 15 obwo kubakola zihijja kati era sobo gwandaba oweni yupi agamaze kyagoberera oweni yupi andaba bwoba okyabuusabuusa ebigambo bya Jeno Bigirwa Moses gwoliko eki kyamu nga tonaba kulaba signal yonna nti bannaye ekintu kino kyandiba tulina gwoliko eki kyamu kubanga nakulaba oyogera n'akasajja kalike nakugamba edda kani kakaweesa nengamba naye oba MS oyo ebintu binayogera naye abijjukira
nakugamba nti mu bintu by'okugaba flag ngo bategeza kuba ngamba nga bategeza kya protestive vote. Yes, omusajja ayina eggaali ng'ayina nero neba wazambali nayise nabana kaza na malusu nga facts zinayogera zikoze eki zivuddeyo. Kakati bannange mwagala nkole ntya? Nze buli kintu nkibagambye neba mbakulaba nga atayagaliza NUP anti be batamanyi naddala futu soja anti kati ate futu soja alina kyamanyi. Amagye kigavagabaamu layers olwo kibayita officers mess gabamu layers. High command gyetuula layers ziddako. Kakati omusirikale asembayo wansi ono akwata AK-47 bwategeera ate memba high command si bwakola ki? Si bwategeera. Ono byalya oli si byalya. Meeting oli gyatulamu notagituula. Eno wansi bafumba kawumuganda bijanjalo eri waggulu embuzi ziggwa n'enkoko abakulu gye bakoze eki kati entegeere bayanjawulo n'emigaso gyanjawulo agwe magye kati NUP yakwata bakaputeni ne bajjeno ne bagatta kati lutalo okufa. Oyinza okuleeta second lieutenant atule ne bajjeno waggulu tekisoboka olutalo luba lugaanyi. So buli omu yalina omulimu gwalina okukola mu struggle mu level ye ekyagaana kijjaji yatabangula ekyo kyeyatabangula kyennyini ekyo. Ne kati bawayiswa bali mu komere saawa zino basawuda madada kebajje bategeere waiso yasinga okunnuma kajja ategeere nti yakola bubi okola ki okugenda mu NUP. Ekintu twakola nsobi. Temwakola nsobi. Ate twayingira lunaku lumu ne waiso okwegatta ku ekitiibwa Kyagulanyi twalinya bodage ne batwala olunaku olwo bode munge batwala wa ngerutwala ku Raale ekyaddondo. Raale yali gayazaawo njijjukira bulungi nnyo era twagenda tufumula ebigambo okuva ku olwo musajja tetwamuta netuggusa naye naye waiso wadde ba agent we bajja mwava naye yasobola osigalayo awaliwo factors endala ezamusigazaayo waliwo factors endala ezamusigazaayo ndizoogerako olulala naye kakati ali mukomera njagala okumusaasira ni omulala n'omwana omulala gwe njagala okusaasira Doreen bonna mbasaasira Doreen Kaija mbonete yawangula bamubba Doreen Kaija John Mary Sebuufu mwenna abali mu Nankanyi. Sebuufu naye yali eno mu DP wammwe naye yali mu DP mwenna abasibe mbasaasira. Sebuufu teyawangula oyo yawangula mpozi ye bamukwata after bamukwata amaze ogira wakitegedde mbasaasira. Nze ndowooza nti after jajja okulayira bayinza okuweebwa beyiro bayinza okuweebwa beyiro kati baweebwa beyiro bakole batya kubanga bo bandiba bali serious mu byenkyukakyuka ate nga gwe bali naye omusajja yamukwata ddala namuteeka mu ggwawo bajja webanaavaayo omanyi bw'obeera mu kkomera emyaka 2 okujjako ng'oli musiru naturally emyaka 2 okujjako ng'oli musiru mugwagwawedde emirimu naye kikututeyo oyinza okuba nga okikomezaawo. bano basobola okuba nga bagendayo lwa byabufuzi anti kakati ebyobufuzi ebyabatwalayo tebayinza kuddamu kubizanyira ku level kubaali bazanyira baali serious boba tebayinza kuddamu kuzanyira ku eyo level bajja kusalamu ka speed bateekwa buteekwa olwedde baasala dda gomanyi maximum prison wali ogenzeyo okubalaba abazibe ntera kugenda eno walala kibowawa olitegeera nti komera olita mugeti nga mukaaga olaba n'ekigo okubatuukako ssebo wabeerawo
osobola eddakiika nga 4 ku ssaawa ng'oli mu process eyo olitegeera nti oze kukomera badokita Besigye gye bali eyo bajjamiru mukulu bonna Dini Lubowa yakavaayo ye Dini Lubowa yavuddeyo Dini Lubowa yavaayo weeks kati nga 2 naye mbu yagenze UK Uganda mutagenda asobola kukolera mu mirimu gye kakati oyo yadde mukomera kati abadde mukomera yakitegeera yakakitegeera nti gavumenti kweri era nenyago nalinga tusobera waneno ga police tekola basi yadi tebakola naye nga tebakunoonya naye batuke nga bakunoonya ojjaka kasanti bakola tebakola nga time yo teriiko naye time yo bwetuuka otegeera nti bakola so botuka mukomera otegeera nti gavumenti kweri osobola kuba nga oyogera ebigambo byonna eby'obusawo bw'omanya nti Museveni yafuga eggwanga lino nze nkubuulidde so kati abasajja abali mu kkomera nga baali baagala struggle etambule naye kati nga kyebalaba omusajja ye yafuluma ekisooka kitubasabira baveeyo Jeno Museveni era kyensaba abate saagala nnyo okweteeka mu bana abantu abagamba ngenda teeseza basibe iyo kategole enfu nnyo jjajja tebamutegeerera ku bintu ebimu naye ffe tuba tumugamba bugambi nti jjajja waategedde nti ye sooka tovuddeeko gwoliko bate so bw'abata nabo bennyini bajja kumanya basobola okusala ku speed bo ng'abantu kiri automatic kiriko tetujja basaba ku ekyo buli omu yeetunule mwalabe oba okyalina embavu kabe mubbi nga badde asika obusawo kasaba mutwalayo n'amalayo omwaka gwe mulamba bw'akomawo ku street asobola bakasawo nga n'opportunity agineesika n'agamba sinagaddayo gye nali nzamanyiiyo kati olutabalo lw'opposition oba olutabalo lw'abalwanirira enkyukakyuka tulutwale ntulukomye terukomye ki ekiddako tewali akimanyi omuntu yenna addako afuta Museveni tewali amumanyi nenteekateeka nga mpitirivu naye gwe wakiŋŋamba n'oŋŋamba nti okuvaako okwe kujja ditamininga ani addako nti oliyinza n'okiyolawo nga tutegedde nga yakiina bulungi nnyo nakaa ne bagamba kati Bijirwa ye pulezidenti era teweewuunyanga kubanga anything can happen mwene embeera gye tulimu therefore kyetulina okukola kwe kusooka ekisooka abawagizi mwenna gye muli musooke mutegeere nti omuganda waffe olutalo lwamulemye taluliimu struggle yamulemeredde ekyo kyo buli muntu asooka akiteeke muki oba osigadde ng'omuwagira manya nti owagira bibyo byakunyumirwamu si struggle yakujjako jjajja naye ebyokutwala jjajja si byoba olimu ffe titukulinaako mutawaana ososigala ng'owagira naye ng'omanya era omala budde bwo omala budde bwo tolina kirungo kiri awo kyokoze eki kyogenda kufuna kakati ekyo mulina okukimanya ekyokubiri kati tulina nga batankyukakyuka okutandika okwekuŋŋaanya wetumala okwekuŋŋaanya mu kwekuŋŋaanya okwo omujja okwimaginga komanda omupya anaatwala olutalo mu maaso ono ndaba nga akyalina abantu bakyamukkiririzaamu wadde ebyonu byonna weebiri anti kakati abantu okukkirizaamu naye nga toteeba eggoolo it is a waste of time tugenda na crowd eno ey'abantu nti asobola okukuŋŋaanya kuba ekya strategy eyinza abantu babulijjo banza obutagitegeera bulungi gyoyogerako gwe bajja gitegeera eya strategy nawuddemu naawe oyagala kiyolawo bajja gitegeera ate kakati ekintu tuba nga tuli leaderless ate nga lwaki tetukitwala nga temulina abakulembera era amapeesa ag'enjawulo ganyigibwa ne mukiyoola ekyo ganyigibwa tujja kulaba ekyokukola kinaasinzira ku mbeera so mukulabako olaba Bobi Wine okukomawo okuva gye yagenze n'akomawo mu Uganda kyangu nnyo ky'okukomawo okwe
naddala ng'omukulu amaze okulayira kyangu nnyo ate ne wabula ekibamukola ate ne basigala nga bagoberera kyangu nnyo 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 nno ddala okomawo kwe kubanga buli obeera lwakuba nti kati ye yagenza okugendayo ng'ategese wategeke bulungi nyumba gyeri amaka gyegali ebyenyingiza gyebiri ate famire yali yagifulumya mu time so exile tesobola kumumenya naye singa bibadde simanya ate ngenda kutandika kupangisa bupangisa singa abadde mu hard life ogamba bijja kukola ki naye embeera gye yagendeddemu yakigagga nnyo okudda kwe gavumenti nebula kyekolawo kijja kuba kyongera okukonfaminga argument gyenkuwadde wa nti gavumenti ali nayo kubanga tasobola kukoma wano nga tateesezza enkomawo erimu ebintu ebyo asobola kukomawo ng'ateesezza oba nga komando the return of John Rembo ekyo kisembeyo nga kizibu the return of John Rembo ndabye ng'ekikambwe kikambwe ekyo kisembyeyo andi kakati gegamo kuba abiriguka era womulabira wano ng'akomyewo bwepa peacefully ng'omanya nti jjajja musajja muzibu nnyo yongera okutya jjajja ne jjajja obuyinza buno anaabuvaako mu kulabako banasobola omuggyako bano abamuganya bonna bamugezezaako Dr. Besigye amugezezaako bonna baani bamugezezaako ne bamulemereddwa tewali kitaggwa saawa zino ye musambi aliko ali very smart aina resources aina kuga buli kintu kyonna kiri ku side ye asobola okubetenta mu ngeri yonna but we still keep on moving Kwani tulaba abansi bambe bamaze mu position emyaka 25 naye nga bamaliriza bagamba fe tugenze kumwegattako we keep on moving omulwanyisize emyaka 25 kiba kyanjawulo we keep on moving naye kati kukiriwo as per now kizibu naddala opposition omutegula as per now atuzinze n'atukola ki atuzinze n'atusinza amaanyi mu kuplaninga ne mu kustrategizinga akyali ahead okay tugenda kumawano leero tewalita wona bado sinzira okubeera ng'otulaba ne Jeno Bijirwa Moses tugenda kumawano lwa leero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume